Wonyokedde olunaku olwaleero nga abatuuze abawangalira ku kyalo ekye Namabooni mu waadi ey'e Magoli mu tawuni kanso y'e Banda mu disitulikiti y'e Namayingo baguddemu ekyekango. Abatuuze bannaabwe babiri abadde bagenze mu kirombo okusima omusenyu bwe kibabuutikidde ne bafiirawo. Abagenzi bategerekese nga Akero Nabwire myaka 38 egy'obukulu ne Brian Wanyama myaka 19 gyokka egy'obukulu abagambibwa okuba nga babuutikiddwa ekirombe ekyomusenyu bwe babadde bagenze okukakalabya. Omusasi waffe mu tundutundu lino ye Samuel Abangi asobodde okwogerezeganyamuuko n'abamu ku bataka ne batunyonnyola ebigudde eruuyi eyo. Nanga omwana mukyalo olumukoza anondadire ngata kumotoka ne ola tuza mulana da kuyere motoka nano abere ali aho okugwengire kula mwakulu kuba kunjesa kaselala bose kubafunya kawo amushani abamulanga Wanyama abana mubantu munanga abana mukago yoni atutulideko naye mungu tunako kwekwe kale kusalirwe lembera jedana na abana babere ni nabo wamwe yafwa yamuleka na abana ni abere emereho ngo musingi mudala na abana baye Rinoku ya bese ndi ulirana alisha bere aha bakosa mu myozi mediji kubera mbere zo simbulira ngambo ya banga je sindukire mu kuulira nimbulira ne bambula batyamaziro. Tusobodde okwogerezeganyamuuko ne ssentebe w'ekitundu kino eky'e Namabooni ye Nahabi Samuel Musumba naye akakasizza bino. Mu bantu babiri masomo mushani era into kuboranga ro mushani amulanga ibali oma mudongo mukiro nasije ko mukhasiba nanga naboli mu badundo kwaho kwabakola abatisam kanga batiko fune kwa ali bafu ana hullu ko ba jona ne akwa kuzato nawo nami niyo kwa bafune omubantu ko baborera iba yabo musenyere gendese baba abanga ati ndi akulu dongawo magingire nano begendese nisinda haboda ko samusije ko mushani ko sije ko mukhasula nabo. Wonyokedde olunaku olwanga babatuuze abawangalira ku kyalo eky'e Makota kisangibwa mu muluka gw'ekisimba mu gombola y'e Najja mu disitulikiti y'e Buyukwe. Bano basatira oluvannyuma olw'okusanga omulambo gwa Namukadde atemeza mu myaka 7 egy'obukulu ng'ono mukyala nga gubadde bute nga guli bwerere guseeyeeza ku mugga ogwe Mubeeya ogwawula gombola y'e Najja ku gombola y'e Najjembe. Abatuuze abatagadde kubatuukiriza mannya baliko bye batunyonyodde. Tufu muntu nze nenti anetasobola tuukirawo nengenda mpita omusajja ne mugamba jangu ogenda olabeko mu abasajja mwabagumu jangu olabeko okwo ku muntu ono tugenze otuli awo bwati nange sibeera kuno ku kitundu nviira kiduusu eri tutidde olw'ekikangabwa kyetuuseeko beerabye omukadde ali mu mwala mu mazzi nde tetumanyi baamuse oba baamuse ne bamuleeta mu buleesi tetumanyi naye ali ku mwalo gwawula ebikajjo byata n'ekyalo Kanooko naye tuteebereza oba sente z'abakadde zino ze zireese obuzibu yaganye okuwa ku bavubuka oba ntalo za bibanja byonna tuteebereza naye tetubitegeera tetumutegeera tetumumanyi byonna Mukama y'amanyi. Tusobodde okwogerezeganyamuuko ne ssentebe w'ekitundu ye Moses Lugudde agambye nti ebikolwa nga bino bisuuse nnyo naddala mu kitundu olw'abavubuka abasuuse okozesa ebiragalalagala era aliko byatunyonyodde. Erinnya Lugudde Moses ssentebe w'ekyalo Makota. Embeera eri mu kitundu kino si bange essaawa eno tusisinkanye omukadde ali wakati w'emyaka 7 ku 8 nga yasuuliddwa mu mazzi oba nga yattiddwa n'asuulibwa mu mazzi. Ekirungi tulina mukakasa avudde ku kyalo ki kubanga omutwe gukyali mu mazzi muli munda n'ebigere naye nga alabika yasuuliddwamu lwaggulo. Embeera bw'eti ebadde nnyo mu bitundu muno okugeza abavubuka ennaku zino bakwata abakadde. Omusasi waffe omulangira Kimba Gideon wakoledde emboozi eno nga poliisi badde tenatuuka mu kifo kino wabula nga babatuuze babadde bakyesomboola okuva okumpi n'ewala okwerolera ku gubadde mu kitundu. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabbasa twamba. Wonyokedde olunaku olwaleero nga yo poliisi mu kibuga kino ekyejjenje ekutte era n'eggalira Land Road atemeza mu myaka 4 egy'obukulu nga poliisi emulanga kukkira kaana ka myaka 5 gyokka akawala n'akatunuza mu mbuga za sitaani. Kigambibwa nti bino byonna byaliwo mu mwezi gwe tukubya amabega ogw'ekkumi era nga kigambibwa nti Land Road ono ategerekese nga Francis Wandera
abadde asobya ku kaana kano ng'akakozesa akalimbalimba na Chapati awamu ne Jole Joyce okubanga akasobyako. Ayogerera poliisi mu ttondotondo lya Kira Region ye SP James Mobe akakasizibwa okukwatibwa kwono. Abadde bulijjo agula Jole Juice ne Chapati ng'asendasenda abaana bano naddala ng'abazadde b'abaana bano tebaliwo bagenze kukola. Kati abaana bavuddeyo ne babuulira maama waabwe ki bulijjo ekibadde kibeerawo. Awo nno maama kwe kwekubira enduulu wano ku CPS Jinja Central, naffe poliisi kwe kusitukiramu ne tukola ogwaffe era Land Road tumukutte. Tumukebedde obwongo mulamu bulungi n'abaana bano babakebedde era results ziraga nti waliwo ekintu ekikyamu ekyabatuukako ekyakolebwa. Twagala okukubiriza ba Land Road nti 1 ba Land Road mubeera bazadde. Okubeera Land Road tekitegeeza nti kati ofunye passport oba ofunye permit y'okuzza emisango. Nga tukyali mu Gakooti waliwo omukozi wa waka olunaku olwaliro asimbiddwa mu kooti ya Buganda Road mu Kampala era ng'ono awere ennemba nagwa kusobya ku muwala wa muliraanwa we. Awere ennemba n'emisango ye Namukonga Ivan myaka 18 egy'obukulu awangalira mu bitundu bya Makerere Kivulu mu Kagugube zone mu Kampala era ono bamusimbye mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi era bino byonna abyeganye. Kati oludda oluwawabi olukulembeddwamu Ivan Kyaze lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno mu kitundu kye Makerere Kivulu mu Kagugube e Kampala ono yakwatibwa lubona nga bw'atyo yegadanga n'omwana atanneetuuka omuwala w'emyaka 15 gyokka egy'obukulu. Ono bw'ati asindikiddwa ku mmere Ruzira agende ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa 12 omwaka guno lwanaddamu okugasimbagana n'omulamuzi abitebye.